the mist. Actually, tekukyakola nnyo baakolako netuwumulamuko tukola kubanga ate bw'otakola ate nakyo ekyokulya buzibu nnyo naye obulamu okukola nabyo ddagala eri nakyo so kati yadde owummulira leka okulya wekali nokusigalanga sanyusa nnyo okulaba ate nze newunyiza ate ndaba weeyongedde okulabika obulungi okusinga bibye ebugenzaamu. A warrior is a woman. Mukwano gange omulungi nkwaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe eno eyitibwa Mami eyakolamu olunaku lwaleero lwa mukaaga era nga bwolwomanya nti lwa mukaaga ssaawa zibeeremu mpaka 2 ng'omanya nti tukuleetedde programu yo eŋŋanzi ekwongerako value eya Mami eyakolamu. Amanya gange Mapita Sharita mazima wangu era nga nyambazibwa Sharita's Bridal World. Tulina gomesi era be banyambaza gomesi eno. Tulina gowns, changing dresses, maids dresses, tusomesa abaana enviiri ng'era tuli baggule bw'obeera oyagala omwana w'okusoma ebyenviiri n'abeerako ko n'omulimu ogw'emikono n'abeera nga tajja kudda okulera ngalo muleeta gy'asoma enviiri wali eri ku Nkrumah Road wakoma ekizimbe bakiyita Sal Complex. Jjukira nti n'omukolo gwo era Delta TV erina okubeera ng'egulaga. Kakati no munaye tuli wano eno e Mukono tewali tuli awo ne wabeerawo omukyala abayita Namwanje n'atusindikira message naga bannange aba Delta programu ya Mami eyakolamu naffe tulina Mami eyakolamu wano e Mukono ng'olugendo lwe bwanaalunyumya abakyala bala ne balulaba ajja kwongera okubazaamu amaanyi. Naffe ne tubaako ebibuuzo bye tumubuuza kubeera tubeera tulina okubeerako ebibuuzo bye tukubuuza. Twagenze okulaba nga ddala agwa mu kiti kyaffe ne twesula nga Delta ne tujja wano ate asobole okubeera nga tunyumiza olugendo lwe. Nolwekyo ndi wano Mukono Namuyenje era nga Mami gwe tuli naye banaye bwe tutuuse batuwadde kajiisi akalabye kokonyo. Mami tusanyuse okulaba ku Delta TV nnyabo. Ennyabo Mami olabika bulungi kasayizi kalungi n'akanyiriro nako nkalaba. Mbadde netya n'okusooka byonna nebaza Katonda atutuusiza ku nnaku ennyabo kubanga ebiseera tebibadde birungi bibadde ate neeyongera okubeebaza okubakulembera okubatuusa awo. Amiina. Mwebale kujjayo kale ennyabo mwebale kunjagala oyagalika byokoze bye bituleese wano. Oyinza ne bawalinga obikola nga tomanyi nti bina okiraba naye munaye abantu babeereeyo nga balaba. Mama tusaba tuyanjulirako amannya go gonna. Amannya gange amatuufu nze Olivia Namwenje. Ennyabo naye nasooka kuba Fatima Namwenje. Bakyatange yakulira amaganda ennyabo bato omukago ne jjajja mwami
ye munasaba omwana wa muno mukuza kati tato wange kati jjajja mukyala notuma yali ganda wakati namwenje nenganze namwenje okay ate ng'obeera namuyenje obeera ennya lyava ku ggwe nzaalibwa omwami n'omukyala Juma Namanda ennyabo Kisimba najja taata kati mugenzi okay mama we bali babiri omwali wawe nga batukuzizza kati taata wange yava Mbale jjajja yava Mbale namuzaala namuleeta emukale olw'omukwano okuba yali akolera bwentyo bwenye tuuka ekiseera nefumbirwa era n'ofumbirwa mwami ani mwami Tone Lukuuta Nsoke naye nga nalina mwannyinaze mukama waffe awaka nawasa mukyala wange Zainab Nasuuna netwagalana nnyo namwagala nnyo nga buli wabeera olubuto ayagala nze mba nfumba akamere kange olubuto lwayoyanga ggwe nze nasoberwa naye oluvannyuma mu byonna nagamba oba nandyagadde osigala nga nkujjukira paka naye nali nkyali muto nabitwala nga sinsonga naye oluvannyuma kwekufuna ate ono mwannyina wa mukyala wange najja n'asaba awaka nti nandyetaaza okutwala omwana ayita mu mwannyinaze ne mu mukyala wange kati nebatuukira abazadde bakkiriza naye nga baayita era mu mitendera kyawaguza nayanjula kiseera ekyo okwanjula kwaliko abantu batonotono singa kati affe tuyita ekika kyonna baali basatu bantu basatu mukyala wange yewookusatu abenyanjanjula mu myaka gy'emeka eyo 1979 ogw'11 okyajjukira n'olunaku lwe wafumbiwa myaka emeka ng'ofumba ntamatama mbadde ate ebifuulafula naye nga bwekitibu kiri myaka emeka kati ng'ofumba bannange n'emyaka nga tegikufaanana tufuze mbadde netya nti nga nkaddiye mami tokaddiye emyaka gy'emituufu olimu emeka emyaka 57 bannange kale tegikufaanana kuba nazaalibwa 63 okuumya otya akabiri ako nga 16 okumya otya akabiri ako nkolako akimanyiira naye olwasooka nayagala nnyo ekibuga nga saagala eri waffe era nazaalibwa saagala nebaza Katonda buli kyensaba ntera okifuna nenkwatako kkubo lino ekibuga nasooka nenkyagala twasookera Makindye Muzigo pansanga opposite President Road yawo tubeera mu maka tugenda eruwafu era nayo nga mukyapangisa panda gaali weyajjira panda gaali nempulira nga nembuuza omwami wange oyo teyali kyeyandeeta kweno yatanandeeta mbagamba neyeggwe ogamba mulina ewammwe mukyalo so ngaera libaaliwo okuba nde taata yeetaba mu byokumbaza nti gyewali nona nsobolayo nandigenza oba otosangika naye tosangika mami kubanga abantu abakyala bonna nga baagala osigala mu Kampala kuba nali maze okumala emyaka 2 gyali gimaze okulaba ekibuga naye panda gaali nembeera ku bunkenke netujja naga nosobolayo kunze maaso waali wazimbe wo tewaali wazimbe tewaali wazimbe era mu kujja nasula mu ffumbiro yesezerala wange nembeerawoko akaseera effumbiro ng'olisula mu bwomu oba nomwami nalina bulamu wange lwakuba kati yafa ekyomukisa balambange famire eyo tesangika n'okutuusa kati banjagala nnyo oba naawe oyagalika manye eriyo abantu abatayagalika kati kirabika naawe oyagalika nensuzibwanga mulamu wange oyo enzi mugalu kati tubeerawo kati ana nambuza naye komawo mu kibuga nenzirayo okwo nembeerayo okwo naye nemuga nenyomanyi tugende mu kyalo lumu kati taata sezaala wange taata yakyaliwo
sagana kafuna faraka naye tajja kusobola yeye saidi awo aliwaka saidi eno waliwo ennyumba kubasezala ne kupangisa ne oluvannyuma seza yagamba ne basulire awo esulamu okumala myaka ndesa tandika ogulwa naye mu mwaka gumu twagulirawo ekifo gye yatufunira ekifo sente mwazijjawa yapakasanga era ekifo twakigulangamu myezi 2 nga tumalira tusasula guno kusasula kifo kiriyo ku kyaki Obuganda tukagula nkama naye twandizimba nagamba nga wala teriruzi mwenze nina amaanyi nagamba ojja tuuka ekiseera nga tugalira tunoonye poloti tuginoonya wano oluzi luli awo wano wenyini wetuli oluzi weruli kati tugifuna tugenda tugula nno nga twagulawo emirundi 8 ani yaleetanga amagezi g'okugula mponga omwami wawe yasigalangayo nga amala wiiki 2 nga gwabaza kano tukeetaaga ku kyalo tebatandika ng'okutya nti sawa yonna otugula ate omanyi kyali kyalo nnyo nga n'abaguzi tebaliiwo nga tebabirinako nga kati era buli anoonya otumba nga bajjawo wagulanga mmeka sente zalinga mmeka ogula wewuunya eri ku kyaki gwali omutwalo gumu n'ekitono nga wenkane watya obunene kandabe kakati tulina muwala waffe omukulu musomesa twamwaka azimbe yazimbe tuwako ko ne bebi oza eka ng'emu n'ekitundu eka emu nga mugigula gumu kitundu singa tuddayo mu biseera ebyo kyewuunyo kati twako bebi naate tulinako olusuku akasupu tonotono oluvannyuma tuli kamuddizi tandaala nga agezi tukyakozesaawo kati ne tubeera awo nagasijja zimbayo tuzimba tugenda nga tugazi wakawanvuko yo ne projekiti yange kati gentaddeyo yakuyumba naye omwana banyambyeko tujja kugendayo tulabe kakati tubeerawo batuli awo olwo tugenda tusembera twali mabega nasembezaako wano naawe mu maaso twagulawo oluvannyuma bagenda batwongera twali mu kisiko kyaffe wano kati netubeerawo tuzadde abaana basomye tuzimba tusookawo n'ennyumba nesituka nga yenkana etya omuzinya situguddayo eno yennyini netwala mwagendanga mujongerako mpolampola kati kyetwakola nga waliwo baati nakubako emabega mu maaso netukubayo ekibuga emuyingira nabagamba omusajja twalabye azimba ennyumba nga towooza alina ssente nga talina nga tulina emirembe kisenge kituli awo mu maaso fetufa tutemereddwa nekkuba n'abaana bange temwatyanga kubeera nti emabega walingayo bibaati ate wonye kibuyaga bweyageranga n'atikula ebaati ne livaawo wano ekiwempe nekitikula naye twalina jjajjaffe kojja wa taata ng'ajja n'asereka yalinga omuserisi naye oluvannyuma lw'omwaka yazifuna n'ateekawo naye oli mukazi okusula mu nnyumba nga babikawo bibisi baati bikomereddwa mu maaso buwempe ate n'agenda wiiki 2 gwe n'osigalamu n'obwana bwange bw'oba ali bumeka mu kaseera ako kiseera ekyo mukama yali ampadde abaana 3 naye ng'ate mukama yampa naye n'abalamu bange era 3 era banjagala nnyo tukuuma netubeerawo awo bati ligenda okubaako senga w'abaana ng'asoma ali mu siniya wagira yasooka kuba ne senga waffe senga condition senga yonna tugabudde ka juice tubeera naye soma siniya imalako n'obusawo yabusoma bwekityo kati abongo ebbati anti nga nkugambye nti omwaka gumu twatumaze okugulizaawo bagamba olinga agamba nti abantu bwe bazimba ennyumba tebagirinda kuggwa bagiyingirenga kubanga muno mwalimu era mabaati eriyo abagala nagamba temuli toilet temuli ceiling temuli tiles bananga ani agibeeramu eyo kati bwogenda n'obala ensawo y'omwami wa ayagala abaana basome ayagala okweyongerako oba singa naabeeramu muzigo ate ezo ssente so olaba wozisevinga neziyunga nosobola okukola ekiddako kitwamutula tusomese ku baana baffe tusomesa bafuluma ne bafuluma nga tugenda kweyongerawo kaawo wano mu buto wasomera luddawa
Najja ngombolola ye najja era kati saawa zino gombolola yatenaba bwali mubuka asomera mpaka class ki mpaka P7 bagenda wala taata n'alwala bambi n'alwala. kiki kyojjukira mu kusoma we ekyakusumbuwasumbuwa ennyo yali subject ki sayansi yanyumira ne maafu maafu ye era ndoza oba ate gwe nasinganga kakati nze namugwanga oyo ye yali anyumira n'okusaba yakakati era ndabanga ebintu obibala bulungi kakati awo wenakoma nga tata nga mulwadde biseera byakase sente zafiirayo kati nentuulamu naye nsuubira okugenda kulamba manyanga nyenga awo nebifa ate nga ate esimu endala yali nga ngogwe esinya tezabeeranga kumpi kati ate awo ne malungwe alaba atambulanga obutambuzi ate wabeera wawanvu ngaabasinga nadde abatala abaafuna omukisa bo banyinaze bavuganga obugaati ate yabaguliranga ettaano naye yasobanga otwalako engogwe mu kisulo munnange ennyumba yaffe wano ng'eggwa kakati omwami bwe yagendanga e Kampala okukola gwe wasigalanga okola biki okusooka nali ndina bulimi naye nga nayagala nnyo maama yatuyigiriza nnyo ebyemikono nandukaalukako ku bubbo nga mmala okulima emikola egyange nembeera wano ku bubbo bwange ate lazima twazigana obuwanga babwaga natunda nnyazaala aliyo ku butebe amubumpeereze mbubatundire yeno nga bugula mmeka naye ngaate zituyamba ndikabbo ka 15,000 wiiki nga ndukayo bubiri nga nange nsanyukira ne13 naye nga mwami yanga sifaayo nze nibwotakola naye bannaye nkubuulire ogenda okulaba nno nga waliwo kootajja musaba era wankubadde afubye naakuleetera buli kamu naye nga ki naye okanga nfuna essanyu nga mbuluka erawo tutambula abaana abalenzi be nali nsinga obungi abalalu naye ngaosooka nayagala okuzimba ennyumba ey'enkoko baagizimba nekuma mukuku ajagala nunda enkoko okukolera awaka wange enkomewo nongooseeko obuddo edda tewali ngazimashingakuulako kati enkoko bwe zinnema nemba akakanje ku kyalaani buli kiseera ntwala engoye ku lipeya buli kiseera engoye ku lipeya nga ngenda omukyala niba wange engoye ki ekyazitwalanga ku lipeya buli kiseera abaana abasamba emipiira mukiseera baziuza kozi ng'olina balenzi okusinga abawala nalinawo oka ababiri naye ng'abalenzi basinganga okuyuza engoye kakati n'owulira obusungu nempulira obusungu mba nakazitwalayo ate nezitwalayo mubiseera ne bakuba ekiraka ate n'owaayo esente nempaali engamba naye nze engoye kubanga olya ku kyalaani ngende w'omukyala kyala kojja temuga naye njagala kuyiga kuddabiza ngoye zino abaana bansi nti ojja kuyiga ekyalaani nno kyonna ate nina obudde nze njagala kuyiga kutereezaako awo katono agamba obudde ojja okubufuna ngenda kuyigiza okuva ku bebi tuka ku gomesi nze nabiyiga emyaka nga gigenza awo nno 97 mpulira nga binjigiriza nga bijjira nenga naye nabiyiga nga bijja kuyiga abikudisaamu n'emirundi naye nga sivaako waya yangamba nti ate gwe ngusiimye mukyala buli kyenkugamba okiddamu so nali n'abaana abasinyafu ffe nga tetwagala byakuddamu wakumanga otya obuntu bulamu bombo Katonda oba yali akimpadde naye oli munnange yeyanjigiza nako nti bakumula emikono ebiri ogatta booti naye ekyamulema so wasinyafu asinga obwomu naye nze neŋŋamba kati kange wasasulangayo kasente zaalinga mmeka mitwalo ena nepaka lwomala ng'osomera bbanga ki ndyampa nno mwaka yali myezi 6 nambala nga nti naye omwaka ojja kubanga okakasiza omwaka era olwagwako Desemba ntandikawo okutunga kiki wasinga okumanya mu kutunga gomesi yeno yennyini gy'oyambadde gwazeetungira era ne ku kyalo wano bakumanya era gwa mukisa mbadde ngufuna ngafuna abakyala ntagiddemu kubanga
waawo covid naye ate era mbadde mbojjerera kati ne uniform saala agenda ku ssomero saala lyakutambula mbandeetera ekirala nebitengi nali mbitunga naye nabiwummula lwaki ntungayo bwalumu gomesi ebitongi material ebeera ezitowa bimenya empiso nabitungira ddala n'ebipande byaliwo naye bwe nabalamu ngenda ngira nga ate gomesi nyingi lipeya fitting mungi nenyamba n'abagole abagole abasaabatuukako okujjako gomeseza abagenda okwanjula ebiseera natwakizitunga okupangisa ku matuku nga nzitunga kati okupangisa bwe twajja nenjira okujjako oli bw'aba alize nti olumu tewakiri wange nagenda ntunga kati awo ngamba bwetwasomeranga nga tulina omukyala yatutungira uniform zokka omulanga yakuguka mu mpale ye lwaki mmenya omutwe gwange awo nengawe kutendeka ndiwangaza kati nyerukanga bufuusa omulimu era mu situuka abaana ge batuuse ku university awo ne obusito nebutandika abaana ku university ng'olina okwongeramu naawe olina okufaayo obeeko kyogira ekitaasaako ku mwana taata ali ku fiizi naawe obeeko byobengi n'ebyawaka ate omwami ng'omutaasiza ki mbadde ye mwami nga mwami naye nange nkwanga nayita sente zimala kuba fiizi ngazo ngaafaayo nazitoola naye ogenda nolaba kati omwana yanga yakateeteeyo ne mu nnyumba mubaamu obuwa bwetaagisa ate ng'olaba munna yali abugula nyoga naye nange ate naye ng'ateekanaga ate gwe obuzeeyo nakino ate n'omusanyusaako asiima kati tukitwala ekyali ekyolusaago kati gufuuse omulimu kituufu kati n'okutuusa kati abaana mbaweeredde baalinga abaggwayo nga tufuna era bamulekwa netwebaza katonda nti bamulekwa baali baani omu wa mulamu wange okay mulamu mwami kati nti tulina ate okukwata ku baana baffe mwebala omutima ogwo mwebala omutima okumala omulala yeyambala n'afuna obufumbo bangi bamaze mukama naye ng'okolera wano ewaka lwaki tewayagala kupangisaako mu kibuga kusooka baali bakiŋŋambye ŋamba naye awakaka munaakumawo ntya n'abaana kuba abaana abamu bwe baabanga mu kisulo waggulu kati ate mukama najja tuwa St. John's abo nga badde pfisi kati anatuyoka tutuuka nati ntuteeka mu kisulo kati neŋŋamba ate naakuuma ntya abaana taata abeera mu kibuga ajja wikendi yakangumira awaka ŋamba ngendeko mu senta ŋamba naye bwe naabanga sinafuna mirimu nga ntuula nga neebaka nja bwe naaba sifunga nja kubanga nongoosaako awange kati waliwo omukwano gwange mba ngenda okuteeka ekyalaani ate mukwano gwange n'aleeta nampa ngenda okusubya nno mukwano gwange emirimu oli ajje omu olugoye atye naye ate kansigale awaka wakikola lwa mukwano n'otayingira dduuka kubanga mukyala yali atungirawo yava mu senta najjaawo nali ngenda otungira ate nga waliwo era mukwano gwaffe naye mbala nti abakasitoma bwe bajja ayinza okubuuza mpe mukyala sana kyokka mwena muli bakukyalo ate muli ba mukwano nembagamba kansigale mu ggalagi yawe olina omutima omulungi ffe ennaku zino abbe omukwano tebafaayo agamba newankubadde omwami yamujja kuno n'amuzza embala wali okumpi netwayawukana era neera webale kubeera na mutima gwagaliza munno kubanga ffe wano abantu tebakyalina mukwano mu kaseera kano era oli agamba ataddewo nange leka nteekewo nange nentungira mu ggalagi yange nfuna kuleseeta nfunako n'aba ku mulimu tata w'abaana ng'azindeetera abakyala nengenda osiga ngenda nembapima kasamala obbamanya nga ndeeteranga nazo nzitunga zaali nazo ziyamba ofuna omu ngenda kuba neseeta nazigo nokulaba buli sayidi ng'ogenda ofunayo akalenyeeza obadde ng'otunga bw'omu oba wamaliriza n'oyongerako ku bantu ninawo abaana nasooka nenjigirizaako okulanga ate era sirina nnyo budde ate nawo nenyimiriza tunawo mukamwana awo omusinga yajja lumu gatabaatabako nazitaba kati naye yatandika okola naye yeyimirizaawo kati naye atuula teyobwe kuba naye aliwe kati mbeera bwomu naye nga omaliriza mangu emirimu ngimalira mu budde
kiki ekikumye ng'oli musanyufu n'omulimu gwo guno ogw'okutunga? Kinkumye nga ndi musanyufu okusooka bw'obeera n'omwami nga takukaluubiriza nnyo ebyokola n'akwagaliza eri abataagaliza oyinza okugamba ate kakati bino bitya naye kati ekyo nakyo kinyambye okubeera nga ngumidde ku mulimu gwange ate bwe ndaba nga byenkolamu binyamba nenyamba ne ku maama wange maama omayo omwamwala gw'omanya maama kano kaatakalina kakitakalina mama n'omuweereza kadagala agendeko mu ddwaliro amateeka kuba kati ali myaka 86 gw'omanya maama waali wali watya kati nendaba nga kimpa essanyu oyinza okuba oli awo obeewammwe waliyo emigundi oyogera ne muno n'omutegeeza okunokwana naye alina kyakutte n'anoonya kuba kakati ssaawa zino yawummula okuva 2 kati awummuze tulima twali tulonda naye ebyembi neyali ntandise bwenti kulooka bwange n'okuzimba nikuba mwana wange byapangisa sente bikutirivu kitwala omusomoka nga naye bulooka zino zenkubyehenere wakuba ne bulooka nga nzikubisiza ng'ozikubisiza ntandikewo obuzibu obunyamba singa naaba sikyalaba mbadde njagala mwe mutandika okuzimba nakubira mukyala we yali agenze kyala ntumanya tutandike okuzimba nasuutya bulooka n'ozibawa pulojekiti yogwe n'ogiyimiriza bazimba ne bamaliriza mu kiseera kino engenda nga ndiwawo mu matiriro muinja musenyu bwe tukuba bulooka kati ssaawa zino ate be banyambyeko kwegamba olinga eyasiga banyambyeko okusitula era banga nti tugende gwe koonooba ofunyeewo naye tujja kwongeramu amaanyi webale kubeera mukyala mukozi tukyagenda mu maaso n'olugendo lwa mami ng'atunyumiza emirimu egy'enjawulo gy'akoze ate era n'engeri gy'ayambyemu abaana be n'okwasizaako omwami we omukyala olina okubeera ng'owulaba puroguramu eno kubanga ejja kubanga ekwongera ku bali katukene mu mulambo ate era bwe tukomawo agenda kubeera ng'atunyumiza engeri gy'akikozeemu okusigala nga yeeyimirizaawo n'okweyongerako n'okulabika obulungi byewetaaga okumanya mami eyakolawo